بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله فتموه بازاتكم إزاو TV kuno Labaika Islam Media kubera ngera tongera maso kubera ntujukanya saballo shi watwemu bulungi nabatula mwina tubebaza kubera nti alhamdulillah mujumbido kubera nti mutufollowinga saballo shi baberenga atuwa kubera nti betubatusaako muganyuramu era berenga atuwa obulungi mu byo inshallah taala tukomyewera kubera ntujukanya alhamdulillah Fejjukanya ku bigendererwa bye twagamba al-maqasid al-hajj ebigendererwa bya hijja ne tunulira ebigendererwa byali bingi era twatunulira obumu ku migendererwa okuba nti tawhid kigenderera mu bigendererwa by'okuba nti Allah yatulagira okubeera nti tukola hijja ne tutunulira mu bigendererwa bye twakomako ekigendererwa ekyali ekyokubeera nti dhikrillah maqsudul hajj mwalimu nti mu bintu nti Allah hijja Allah okutulalika hijja ekigenderera kyali agenderamu walimu ekigenderera ekyokubeera nti omuntu atiriza okubeera nti dhikrillah atiriza okwogera ku Allah atiriza okutendereza Allah atiriza okumanya obulungi bwa Allah ebitendo bya Allah ebyo byonna bigwa kibayita dhikrillah okwogera ku Allah ow'ekitiibwa abekitolwaliro etopic yaffe tugenda okubeera nti tutambulira inshallah taala. Abantu bangi nnyo etubasomesa hajji n'abeeteekateeka bonna ogenda mu hijja essaawa zino era woba owulira manyikana akaseera konna nga twagamba Shawwal, Dhul-Qa'da wa Dhul-Hajj kaseera konna kakweteekateeka n'owuliriza abantu abasomesa owuliriza abalamazi bennyini abagenda e Makka nga bonna beetegese wajibaati Arkanul Hajji basitaddeko essira Arkanul Hajji basadeke sila al-kuf bil arafa al-ihram at-tawaf ne gundi n'okubeera nti omuntu abeera mu arafa byonna babitaddeko sila wajibati zonna basiteekako essira sunanul hajji ne basiteekako essira al-mabit okubeera Muzdalifa okubeera Mina ramyul jamarat okuba ebiwaji al-halqa taqsir okusalako enviiri byonna bagenda babiteekako essira nine beerabira oba ne twerabira ffenna ensonga enkulu ngeringa nga wolabira ddala arruh gulinga omwoyo gwa hijja kuba omumanya tugamba mu kitabo kye nga kyawandiika lakasha Allah Allah ow'ekitiibwa yabeera nga tulalekako hijja likamati dhikri Allah atulalekako hijja kwa kubeera nti abantu bayimirizaawo empaji ey'amaanyi nnyo y'okubeera nti twogera ku Allahu jalla wa ala era nga kyetwandibadde tutegeera nti al-maqsud ekigendererwa kya hijja ekikulu ennyo era kyekigenderera okubeera nti ekigendererwa kya hijja ekikulu ennyo dhikrillah kutendereza Allah kwogera ku Allah tetuyinza kugamba nti no kigendererwa kya mpaji ya hijja yokka wabula bal kigenderera eri ibaada zonna endala as-sala okusaala asiyamu okusiiba ibaada zonna ekigenderera ekikulu kiba dhikrillah naye wabula ku hijja ekyewunyisa alhajji kulluhu dhikrillah hijja yonna nga bwetambula okuva ku ntandikwa paka kuggwayo hijja ejjuddemu kubeera nti omuntu atendereza Allah yogera ku Allah mu mbeera yonna nga bwe tugenda okulaba kyova olaba nga Allah avaayo nabeera nga atugamba mu aya nnyingi tabadde twogera ku bigendererwa bya hijja n'obukulu bwa hijja era twatunuulidde ne tugamba nti no Allah mu butuufu tewali ibaada ng'agyogerako nga bw'ayogera ku hijja n'atuuka n'okufuna essura nnamba n'agifuula suratul hajj Allah ayogera ku hijja mu Qur'an mu suratul Bakara suratul Imran suratul Maida suratul Tawba ate nga zonna essura ezo zonna zeegoberedde nga Allah agezaako okulaga obukulu obwa hijja. Mu suratul Bakara Allah atugamba waadhin fi nnaasi bil hajji atuuka rijaala ala kulli dhaamir yatina min kulli fajjin amik
liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah yenyini atugamba wa'adhin fi nas bil hajj, okongera okulaga nti al hajj kulluhu dhikrillah, okongera okulaga nti no hijja yonna okuba wetandikira paka kuggwa ejjudde kutendereza Allah, ejjudde kwogerako Allah. Allah yenyini atugamba wa'adhin fi nas bil hajj. Yagamba Ibrahim alayhi salam tinkulagidde okubeera nti okoowola abantu bonna, yatuuka rijala nti abantu bonna abo bakowodde. Kwa Ibrahim alayhi salam yasooka kweraliikira n'agamba nze ndi wano Makka ne Allah ngamba nkoowola abantu ab'ensi abali mu bifo byonna ebyenjawulo. Ayi Allah namugamba gwe koowoola wabula okutuusa ku nze agenda okubatuusa ku message eyo. Yamugamba gwe koowoola wabula eddoboozi lyo gwe oyinza okulowooza ligenda kukomaana mu Makka wabula ligenda tuuka mu nsi zonna ez'enjawulo. Yatuuka rijala wa ala kulli dhamir, nti abantu bagenda kujja wa ala kulli dhamir, nga abamu bazze n'ebigere, abamu bazze bajjidde ku nsolo, abamu bajjidde ku mazzi, bajje mu bitundu byonna gye bagenda. Yatina min kulli fajjin amik, mu bufo bonna bantu bava e Uganda, abantu bava e Russia, abantu bava mu America, abantu bava mu ngeri yonna. Tukimanyi bulungi ffe wano e Uganda abatwala abalamaze Makka. Ebiseera ebisinga tufuna Abaganda baffe abamu nga bava mu nsi ez'enjawulo. Oli n'ava mu America n'asooka ajje Uganda alyoka atambule naawe, oli n'ava e Bungereza n'alyoka ajje Uganda naye nga azze kubeera nti atuukiriza omulanga gwa jjajjaffe Ibrahim alayhi salam. Naye n'ayongera Allah okwogera n'agamba liyashhadu manafi'a lahum, bafune emigaso. Kuba buli tugenda mu hijja tufuna emigaso egya hijja giba mingi nnyo. Ofuna okulaba nti nga bwe twagambye ebigendererwa, omuntu yenna yakootiza ebigendererwa birimu okulaga nti nno almusawaatu bayina nasi, nti abantu nga ffe azini wallahi tuli equal. Inna Allah la yanzuru ala ajsamikum wala ala alwanikum walakin yanzuru ala qulubikum. Kirimu okulaga nti nno Allah tatunulira races nti bano Waarabu, ogenda kubeera n'Omwarabu nga muli kyekimu, mwenna muzze kukola mikolo gya hijja, mwenna muli mu Arafa, mwenna musuze Muzdalifa, omulangira n'atali mulangira, yenna ffenna tubaleeveemu. Kyongera okulaga gyegimu ku migaso egiba mu hijja. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Allah n'ongera mu maaso n'agamba nti nno ensonga lwaki atugamba kuba wano liyashhadu, agambye nti Ibrahim alayhi salam koola abantu naye banajja bajja kutegeera emigaso gya hijja. Wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, bongera okubeera nti bajjukira Allah fi ayyamin ma'lumat, mu nnaku ezo Allah zoogerako, ennaku 10 eza Dhul Hajj. Ayyamin ma'lumat, ennaku 10 eza Dhul Hajj. Kyobalabanga wano etugambira nti akaseera kano ke tulimu ke katuufu okubeera nti twejjukanya embeera eno, okubeera nti gino emyezi gye tulimu, n'oba oli Uganda n'oba genda mu hijja, kimanyi gino emyezi Ashawwal, Dhulqada, Dhul Hajj, myezi gya kubeera nti oyitiriza nnyo dhikrillah, oyitiriza nnyo okubeera nti ogerako Allah, oyitiriza nnyo okubeera nti ogamba subhanallah bihamdi subhanallahul azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, ma sha Allah wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dhikri gweziyitiriza okubeera nti oyitiriza okubeera nti okola dhikri mu bungi bwazo. Ky'olabanga Allah yatugamba wadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Allah atugamba nti n'abantu bano bwe banajja mu hijja bajja kubeera nti bayitiriza okubeera nti kyembe singo beetaazaamu okubeera nti banjogerako fi ayyamin ma'lumat, mu nnaku zino Allah zoogerako ennaku okuva ku olunaku olusooka Dhul Hajj paka olunaku olw'ekumi Dhul Hajj. Tuddeyo ku hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gy'agamba ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nnaku zetugenda okubeera nitutuukako mu nnaku za Dhul Hajj, ezo ennaku ezigenda okubeera 10
yagamba nti no twali mulimu gwonna omuntu gwasobola kubeera nti akola negusinga omulimu gwakoledde mu nnaku ezo 10. Era abaswahaba bamubuuza wala al-jihad fi sabilillah, n'agamba wala al-jihad fi sabilillah. So kitegeeza omulimu gwonna gukoledde mu nnaku zino 10, mu nnaku 10 ze tujja okubeeramu nga tuli mu hijja from 1st of Dhul Hajj paka nga 10 Dhul Hajj. So wano wetugambira nti ne wano e Uganda zino ennaku 10 ibada gy'olina okusikiriza okubeera nti okola dhikirillah, kubeera nti ogera kwani, ogera ku Allah w'ekitiibwa. Wafdal dhikiri nga tujja okulaba tilawatul Qur'an, banne tubikule Qur'an ng'obudde bukyali. Byonna tuzze wano okubeera nti twejjukanya obeere nga weeteekateeka. Dhul Hajj agenda okutuuka, oba zino ennaku za Dhul Qa'da zigenda okubeera nti oweenyigiramu, okubeera nti ojjumbira, okubeera nti osoma Qur'an, oyiga Qur'an, oyogera ku Allah w'ekitiibwa. So teri mulimu mulungi osobola kukola gusinga mulimu gw'okubeera mu nnaku 10. Kyokka mu nnaku 10 Allah yagambye wadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, ye Allah kyasinga okwagala mu nnaku ezo 10 kubeera nti omwogerako, kubeera nti omutendereza, kuba Allahu adizavinga banne okubeera nti tumutendereza. Huwa alladhi khalaqana, Allah yatutonda, warazakana, ay Allah yatugabiriza mu mbeera yonna, ala ma razakahum min bahimatil an'am, kuba Allah yatugabirira ebisolo bye tugenda okusala, Allah yabitugabirira, Allah bingi byatugabirira okulya. Waliwo omu yabadde ngamba nti omuntu atuuka mu restaurant n'agamba nze byonna mumpe, n'agamba byonna mumpe. Bw'otuuka mu restaurant ng'osaba ebyokulya byonna mumpe, muntereko ennyama, emmere yonna muntereko lumonde, muntereko gonja, muntereko ennyama, muntereko kawo, muntereko byonna. Muntu atuuka n'agamba nze byonna mbirya. Yaho kyagamba byonna obirya, naye weerabidde nti nno wallahi Allah essaawa zino ayina abantu nga bo balina essaawa zino be batalya, ng'ate Allah wabaweeredde ssente be balina embeera nti Allah akuwadde ssente kyokka tolya bisiike, Allah akuwadde ssente kyokka tokkirizibwa kulya nnyama, kyokka tolya nkoko, kyokka oli mu mbeera bwetyo, kyokka Allah wakuweeredde ssente bw'oli mu mbeera eyo. Naye ggwe olina kubeera ng'otendereza Allah, n'obeera ng'omwebaza okubeera nti Allah kyakuwadde obulamu, tososola buli kimu okirya, tososola buli kimu okinywa. Allah akuwadde ssente naye n'otuuka ng'olina by'otanya, olina obutunda tosobola kunywa, olina sukaali tosobola munywa, olina eccupa za soda zotasobola kulya. Naye ggwe Allah bw'akyawadde ekyengera okubeera nti Allah akyakugabiridde byonna obirya. Kuba Allah atugamba falyabudu rabba hadha albayt, musinze omulezi w'ennyumba eno, alladhi at'amahum min ju'i, fenna tukakasa Allah yakola ki, yatuliisa wa amanahum min khawf, Allah atuwa security. So Allah mu kutuliisa tulina okukakasa okubeera nti twongera mu maaso n'okumutendereza, okulaga nti aya zonna, hijja yonna eriwo okubeera nti tujjukira Allahu ow'ekitiibwa. Allah yongera mu maaso n'atugamba laisa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum faidha afadtum min arafatin fadhkuru llaha inda almash'ari alharam. Allah agenda mu maaso n'atugamba twongera okulaga nti alhajji, hijja nga yo, okulaga amakulu nti ekigendererwa ekikulu ennyo dhikirillah mu hijja. Alhajji kulluhu dhikirillah, hijja ogenda e Makka ne Madina okola hijja, embeera yonna Allah kwongera mu maaso okutulaga nti tulina okumutendereza, kwongera mu maaso n'okubeera nti tumwogerako, kuba tewali kya Allah kyagala nnyo nga kubeera nti omuntu amwogerako. Agenda mu maaso n'atugamba laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum faidha afadtum min arafatin. Allah era yongera mu maaso n'atugamba nti bwe tuba tuvudde mu Arafa, nga tumaze Arafa oba nga tuli mu Arafa, fadhkurullah, bwe tuva mu Arafa tulina kubeera nti tujjukiramu Allah. Era bwe tunaaba tutunuulira tujja kutunuulira Allah mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah engeri gy'atukubiriza, edduwa ki gy'asinga okubeera nti atugamba okubeera nti twogera mu Arafa, wonna kujjukira Allah, wonna kwogera ku Allah, si kujjukira nti Allah tumujjukira bujukizi, wabula okwogera ku Allah ow'ekitiibwa n'okumutendereza mu mbeera yonna. Allah agamba fadhkurullaha inda almash'ari alharam, tujjukire Allah mu bifo ebyo mash'ari alharam. Wano yali ategeeza inda almuzdalifa, wetuuke Muzdalifa
era twongere mu maaso nakola ki kwogerako Allah w'ekitiibwa wadhkuruhu kama hadakum tumwogereko Allah tumutendereze kuba Allah yatufudde okubeera nti tuli balungamu Allah okubeera nti ogenze e Makka okubeera nti ogenda e Makka Allah akulungamizza ebiseera ebisinga tugamba abantu nti alhaji walmu'tamir wafdullah nti omuntu azza okukola hijja oba agenda okukola hijja n'agenda okukola umra abeera special invite abeera Allah nga ye yamuyise mu mbeera yonna yonna so kino kyongera okujjayo nti Allah aba akuyise wadhkuruhu kama hadakum Allah kitegeeza akulungamizza akuteddemu abo abalungamu alhuda inna nas'aluka alhuda wattuqa walafafa alghina Allah alwa fiha ayatin bayinatin maqam birahim man dakhalahu kana amina Allah yongera maaso okulaga nti no mubutuufu Allah aba akulese ku nnyumba ey'ekitiibwa aba agenda kuwa obulungamu aba akuwadde obulungamu wa in kuntum min qablihi la min adh-dhalin ate nga mwali ku nsi eno obanga mubadde gye mubadde mwonna nga muli bagayaavu yaha abantu babeera mu duniya ffenna tubamanyi abantu mutuufu otuuka e Makka gwe kennyini n'ogamba gwazukola hijja n'ogamba nze ndabika omuntu oli yali ready omuntu oli bwe tubanga tusinziira ku ssente bwe tubanga tusinziira ku busobozi waliwo abantu abandi badde babeera e Makka ababeerawo buli mwaka nga balina okukola hijja bwe tubanga tusinziira ku ssente waliwo abantu abamu Allah bajjuula nga tebakoze hijja naye nga balina obusobozi obukola hijja tusaba Allah w'ekitiibwa twe alhajjul mabrur ffenna tuwe hijja jakkiriza era ffenna tuteeke mu abo abali liman istata ilayhi sabila abalina obusobozi obugenda okubeera nti bakola hijja omwaka guno n'emyaka eginandako inshallah taala so ekyokka Allah yongera maaso okutulaga mbutuufu al-maqsud ekigendererwa ekyamaanyi ennyo okubeera nti omuntu akola hijja dhikrillah kubeera nti kola ki kwogerako Allah w'ekitiibwa yongera mu maaso n'agamba fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الله لينغا مزوغا مثم فيه من حيث أفاض الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله غما متامبulire agina masuna tugamba explaininga tomba muvudde Muzdalifa ne mutambulanga bannammwe ganda bammwe ababakulembera ye batambulanga ne temwerabya kubeera nti mwegayira Allah fastaghfirullah mwegayira Allah okubeera nti abasonyiwa so hijja yonna dua hijja yonna kwogera kwa Allah hijja yonna kwegayira Allah kubeera nti atusonyiwa Allah yongera mu maaso n'atugamba fa idha qadaytum manasikakum emikolo egibagiwedde fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum timwogereko Allah mutendereze Allah kadhikrikum aba'akum kuba abantu bano webalinga mu hijja kuba hijja yose hijja nkadde hijja kubadde abantu bakola ki abantu bagenda mu hijja abantu bagenda mu Arafa abantu bagenda mu Muzdalifa abantu bagenda e Mina n'obusiraamu bwajja okubeera nti butereeza emikolo gya hijja buteegirina okubeera nti gikolebwa abantu bakolanga ibada ne bakola twafu naye nga bakola twafu nga kabejjudde amasanamu waliwe twagambye nti mu bigenderwa bya hijja mulimu kye bayita ikhlas bwe twagambidde nti atimu alhajja wal umrata lillah lwaki Allah tyagamba aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata lillah wa atu zakata lillah oba n'agamba n'okusiba nti musibe nga musiba lillah naye wano ku hijja najja nga akkaatiriza nnyo kuba abantu before nga Allah tannatuma nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama balinga betoola Kaaba oriyana nga bali bwereere balinga betoola Kaaba naye nga balina amasanamu gaabwe ku Kaaba ge bakolanga bakola n'entende ne Allah ano yongera mu maaso n'agamba nti mu mbeera eyo kadhikrikum aba'akum abantu abo bwe babeeranga bayogeranga ku bika byabwe nga era kyobulabanga bwe tuba twogera ku nasabu ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ku kika kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama abantu abo balinga benyumiriza nnyo n'agamba nze nva mu banu Hashim nva mu Bakuraishi nva mu mbeera bweti nva mu Banu Kinaana
banu bwe bati nze ndi wa Aus wal Khazraj ndi muba Aus ba Khazraj balinga benyumirizaamu nnyo era ng'omuntu aba ayogera bwe batuukanga mu hijja okwogerako kuba abantu bebasinganga okuŋŋaanira yayogerako n'ayogera ku jjajjawe ku taatawe n'ayogera ku bantu bonna ffe twali balunzi ffe twali bwe tuti ffe twali basuubuzi ab'amaanyi nnyo kadhikirikum abaakum kati Allah agamba nti munjogereko nga bwe mweyogerangako nga temunnaba kubeera nti Allah abalungamya nimwogera kuba bataata bammwe bajjajjammwe nga bwe beeyogerangako aw ashadda dhikra oba muyitirize nnyo musukewo bwe basinga okubeera nti bakola ki munjogereko okusinga bwe basinga okubeera nti beeyogerako. So wano kwongera kulaga nti hijja nga yo ekigendererwa ekikulu kubeera nti twogerako Allah tutendereza Allah nga tulina okubeera nti tumutendereza Allah. N'agenda mu maaso n'agamba famina nnansi man yaqul rabbana atina fi dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Mulimu kubo nga bo kye baasaba mulimu kubo nga bo watuuka asaba rabbana atina fi dunya nasaba bulungi bwokka fi dunya neerabira okubeera nti wama lahu fil akhirati min khalaq neerabira nti ne akhira nayo ateekebwa okubeera nti nayo agiwa obudde okubeera nti agisaba. Wano Allah agezaako tulaga twe tuba tutuuse okubeera nti tusaba kyova olaba nga ye yagamba minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Era kyova olaba nga Allah mu bigambo byasiima okubeera nti twogera e Makka bayina ruknul yaman wal hajar al aswad edduwa eyo era wetuukawo ffenna nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasiima n'abeera nti ye akubiriza okubeera nti kiri mu sahabu kyandibadde kyetaagisa omuntu aba atuuse ku ruknul yaman okubeera nti agamba rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Kuba lwaki kuba eddwa oba ogisomye rabbana atina fi dunya hasanata ay Allah nsaba ompa obulungi ku nsi kuno oba osabye obugagga oba osabye emirembe ku nsi kuno oba osabye security oba osabye abaana abalongoofu oba osabye ebintu ebirungi bingi nnyo oba osabye okubeera nti obeera mirembe fi dunya ku nsi kuno naye noyongerako wa fil akhirati hasana awo oba osabye ejjana oba osabye Allah okukuwa ebirungi okufa obulungi oba osabye Allah obutakubonereza wakina adhaban nar. Ayi Allah obeere omusabye okubeera nti akingiza okubeera nti ofuna ebibonyeebonyo by'omu kabuli ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sariul hisab. Allah agenda maaso n'atugamba adhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ezo zonna aya era wonna bikola suratul Bakara n'otambulako ejjuzo ey'okubiri ojja kulaba nga Allah no yatandika al-hajju ashhurun ma'lumat najja wonna ng'akulaga by'oteekebwa okukola mu hijja then ate neeyongerawo n'olupapula olulala era ali ku nsonga y'emu wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat faman tajjala fi yawmayn fala ithma alayhi. Kyenjagaddemu kuba tuli ku nsonga yakubeera nti twogerako Allah tuli ku nsonga y'okulaga nti dhikrillah ensonga eraga nti nno okutendereza Allah entendereza yonna gye tugenda otunuulira gwe mugaso omukulu ennyo ogwa hijja. Okutendereza Allah y'ensonga enkulu ennyo Allah gye yabeera nti atulalikako empagi eyaki ey'okutaano nga yetwagamba nti empagi z'Obusiraamu ziri 5 n'empagi ey'okutaano eno Allah agitulalikako kwongera kubeera nti tuyitiriza okubeera nti tumutendereza. Agamba wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah agamba nti nno mu butuufu yenna ayongera mu maaso kino ekigambo dhikrillah ndowooza olaba tubadde tukiddamu okuva aya ziri zonna adhin finance we twatandikidde paka eno aya wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah ayongera mu maaso atugamba era tumaze emikolo tumaze olunaku olw'ekkumi yawmu nahar olunaku olw'okusala tumaze okusala. Allah ayongera mu maaso atugamba wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat tumwongere okujjukira Allah mu nnaku ezo zetuyita ayyamul akl zetuyita ennaku ez'okukola ki wano ebiseera ebisinga we tuba mu Eid al-Adha lumala Eid tugamba nti nno ennaku ezo ziba za kubeera nti tulya ennyama ennaku z'okulya ennyama ezo ennaku ez'essatu
Allah ongera mu maaso n'atugamba wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, okongera tulaga nti teri alhajji kulluhu dhikrillah, tehijja yonna kubeera nti omuntu ayitiriza okubeera nti ayogerako Allahu ow'ekitiibwa mu njogera ennungi. So weegendereza n'ogenda almalazimatu nti emikolo gya hijja gyonna dhikrillah fi jamiil maqamat alhajj, nti ebifo byonna byetugenda okubeeramu nga tuli mu hijja nga alwukuuf bil arafa, ng'okubeera mu arafa, aho wonna Allah atulagira kubeera nti tumwogerako mu arafa wonna. Kyova olabanga Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam atugamba khairu du'ai yawmul arafa, edduwa esinga yedduwa eya yawmul arafa. Edduwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba khairu du'ai yawmul arafa, edduwa esinga edduwa yawmul arafa. Banne yawmul arafa olunaku olwa arafa luli mu nnaku zino 10 Allah zagamba ma min ayyam alamalu salih inna habbi ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashara, era ziri mu nnaku ziri ze twagambye Allah zayogera ku wadhkurullah fi ayyami ma'lumat, ennaku ezo ayyami al-ma'lum, wadhkur ismallahi fi ayyami ma'lumat, zinnaku ezo 10 olunaku olwa arafa mwe luli omwo. Ebiseera ebisinga we tugenda e Makka nga tetugenze mu hijja, abantu tubatwala mu arafa, ne arafa ebeera ya bulijjo, azin tubatwala mu arafa ewabeera arafa wukuf bil arafa, ne kwolwo olunaku arafa ebeera ya bulijjo. Ne wabula luno olunaku olwa arafa addu'a yawmul arafa wa khairu ma qultu ana wannabiyuna min qabil, nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti ebigambo bye twasinga okubeera ntwogera nze ne baganda bange ne bannabbi bonna abalala min qabil, abaasookawo nga nze sinnabeera kubeera nti nzija la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kuno konna kutendereza Allah, tobalanga mwadhkariza sabah ne mwadhkariza masa, okwogerako Allah okwokumakya. Era nkubiriza abantu bannaye tuva ku musaalo baada subuhi okujjako ng'otindiriza Allah, kujjako ng'ogeddeko Allah, tuva ku musaalo okujjako ng'osomye ekigero kya Qur'ani, tuva ku musaalo okujjako nga kumakya baada al-fajr n'olweggulo baada al-asr okujjako ng'ogeddeko Allah. Banne ffenna olunaku, ffenna tuba tutandika olunaku tulutandika nga tugamba tusaba Allah. Omuntu ava gy'avudde yonna, ovudde e Kawempe, ovudde ku Ntebe Road, ovudde Ndejje, ovudde mu mbeera yonna, ovudde e Gayaza, ovudde ewantu, abantu tujja mu kibuga wallahi nga ffenna tukakasa ar-Razzaq huwa Allah. Nina abantu bemmanyi wallahi atuuka mu tawuni kumanya Allah w'amaanyi agabirira. Tujja netunuulira tugeze mu kizimbe, tugeze mu Mukwana Arcade, nogamba nti no mu Mukwana Arcade mulimu amaduuka ameka? Nogamba mulimu amaduuka, tugeze ekitinyenyo kale Africa mulimu amaduuka 10. Amaduuka 10 ago galimu abantu bameka? Nogamba n'abantu abamu ku bo ng'obamanyi n'obbamanya, nagamba seekanze ngamba nve wange ewaka nga ngambye nti Allah ajja kungabirira kangende noonyeze abantu bange kyengendo batwalira. Ne Allah okakasizza huwa ar-Razzaq dhul quwwatil matin huwa khairur raziqin, yagabirira asinga, huwa al-ghaniyu wal fattah, yaggulawo okakasizza nti Allah agenda okugabirira. Lwaki tusooka kubeera nti omwogerako? Lwaki tusooka kubeera nti omutendereza ku makya? Kyova olabanga omuntu aba agenze mu hijja n'alaba abantu bagenda otendereza Allah ku lunaku lwa Arafa, wano nabbi akulaga nti ekigambo ekisinga obulungi ekyo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nabbi waffe yajogeranga emirundi 10 ku makya n'olweggulo emirundi 10 ku makya. Kad gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, kanga Allah yali yamusiima dda ng'amusonyiwa amazambi ge yakulembeza ne gagenda okukola. Ate nga tumanyi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam qudwatun hasana, bino byonna yabyogera n'abireetanga tubeere nga tufunye ekizampo, tubeere nga naffe tugenda kubeera ntukola ki tubikola. Kati atugamba
nti awo namu Arafa tugenda kwatendereza Allah. Wano omuntu agamba la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mukakufu bwe kusinzibwa okujjako Allah, la ma'budu bihaqqi illa Allah wahdahu la sharika Allah aliomu la sharika lahu, teri kyonna kyonna kimwefaananyiriza, laisa kamithlihi shay, teri kyonna kyonna kyoyinza gamba nti kyefaananyiriza Allah. Wa huwa samiul basir, lahul mulku wa lahul hamdu, amateni gonna ga Allah, obufuzi bwonna bwa Allah. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah buli kimu yakirinako enteekateeka. Fenna eva tugamba masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, very what Allah intends to be can be. Allah kyonna 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 kyagamba kibeere kiba kigenda kubeera. Allah bw'agamba nti kino kibeere kiba kirina okuba. Allah agamba nti nno kino kigenda kubeera bwe kiti kiba kigenda kubeera bwe kityo. Example tujijja ku nabbi waffe Isa alayhi salam, Allah okubeera nti yalagira kun fayakun, yalagira bulagizi nabeera nti Allah yamutonda bila abbi, nga talina taata nenga alina maama. Ebyo byonna byongera otulaga nti bannaye twandibadde tutegeera ennaku ze tulimu. Oba ogenda mu hijja oba tugenda oba oli wano mu nnaku zino, kyolina okubeera nti oyitiriza kutendereza Allah. Nga muzimu ku dhikiri olina okubeera nti oyitiriza okubeera nti okola la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ayongera mu maaso n'atugamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, omusajja yajja ewuwe n'abeera nti amubuuza ayyul hajji afdal, yamubuuza nti hijja kyesinga okubeera nti nnungi. Nabbi n'abeera nti amugamba al hajji wa thajji, wal hajji al-hajji bil ayn wal jim huwa rafasat bitalbiya, okubeera nti omuntu ayongeza eddoboozi okubeera nti akola talbiya, nabeera nga agamba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Era ebiseera ebisinga wano tukizudde mu hadithi eno, nabbi agamba nti nno hijja esinga okubeera nti nnungi eyo erimu ekigambo ekyo ng'omuntu ayitiriza okubeera nti akyogera ate nga bw'asula n'eddoboozi. Era ne tulaba nti nno ekigambo ekyo otandika kyogera ddi. That means ekigambo ekyo ogenda kyogera ebiseera byo bingi nnyo ng'oli mu hijja. Osobola okyogera ennaku eziwera paka ng'oli mu hijja. So mu mbeera yonna naawe nkubiriza atagenda mu hijja, okyasobola okubeera nti oyogera ekigambo kino, Allah asobola okusinziirako okubeera nti insha Allah akuteekamu abo abagenda okukola hijja insha Allah emyaka eginaddako. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Ekigambo ekyo kitegeeza nti nyanukudde ay Allah mazima ddala nyanukudde, labbaik la sharika laka labbaik, yanukudde era nkakasa nti teri asinzibwa okakafu okusinzibwa okujjako Allah, era sirina nze kyenkugattako kyonna kyonna. Olaba ng'omuntu aba agenda mu hijja tusooka mugamba nti bannaaye sooka okakase nti teri asinzibwa okujjako Allah, la ma'budu bihaqqi illa Allah, innal hamda mazima ddala amatendo gonna awo wonna wonna otendereza Allah, awo wonna wonna oyogera kwani kwa Allah w'ekitiibwa, la sharika lak innal hamda wan ni'mata, ebyengera byonna bya Allah, laka wal mulku la sharika lak, obufuzi bwonna bwa Allah, la sharika lak, era nkakasa nti teri asinzibwa era sirina kyamugattako Allah, teri asinzibwa mu kakufu okusinzibwa okujjako gwe Allah ow'ekitiibwa. So mu mbeera yonna kyongera otulaga nti mu butuufu omuntu yenna ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'agenda mu maaso okubeera nti atugamba nti Allah yateerawo tawaafu bil bayiti, omuntu okubeera nti akola tawaafu bil bayiti wasaayi Safa ne Marwa, kubeera nti likama dhikrillah, byonna ebyo nga w'obiraba kubeera nti omuntu asituka n'agenda e Makka okukola tawaafu, byonna bijjuddemu kubeera nti omuntu akola ki? Dhikrillah. Ramyul jamarat, okubeera nti omuntu agenda kukuba ebiwaji, byonna bijjuddemu kubeera nti omuntu akola ki? Yogerako Allah, atendereza Allah. Kyolanga kana baada basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bebagendanga okuba ebiwaji yukabbiru ma kulla, sababi nga bagamba Allahu akbar
Allahu akbar paka emirundi gyonna omusanvu ejjaggwayo olwamaliriza ne babeera nti basoma eddua Allahumma jalhu hajja mabrura adhamma maghfura. Ya Allah tukusaba berenga hijja yaffe ogifuula hijja ekkirizibwa. Kyobalaba nga tuddayo emabega ne tugamba Allah yali atulalikako okubeera nti tukola hijja yateekawo essira olwamala okwogera aya eyo alhajju ashhuru ma'lumaati faman faradha fihinna alhajja fala rafatha, nti omuntu yenna abazze okukola hijja fala rafatha tewali budde bugenda kubeera eyo muli Mina essaawa zino nga bitulaba essaawa zino era bwetubiraba tugamba bano bannaye tebasoma, bano bannaye tebategeera mikolo gye bazze kukola. Kuba omuntu tosobola kubeera mu hijja nobeera nti gwe oli mu kunyumya Arsenal, oli mu kunyumya Man, oli mu kunyumya Liverpool, nobeera mu hijja nobeera nti gwe oli mu politics wa Uganda gwe muli mu kunyumya, nobeera mu hijja nobeera nti gwe omaze essaawa eziwerako muli mu kiboozibozi kitwala budde. Wallahi tewali budde bukwetaagisa gamba nti nno nze nina ofuna ekiboozibozi oba onyumizeemu firimu oba onyumizeemu ebintu byonna ogezeemu. Abantu bageeza mu hijja n'ageeza mu hijja nga yeerabidde Allah agamba fala rafatha wala fusuqa ala jidala fil hajji. Abantu babeera mu hijja ne batandika okuwakanawakana ebitali mu magezi. Hijja nga yo Allah agitero ikamati dhikrillah kubeera nti tuyitiriza okubeera nti tuyiga okumutendereza. Era kyetusuubiramu omuntu nti waba avudde mu hijja agenda kubeera nti ayitiriza kubeera nti atendereza Allah. Tolanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga mu tawaafu yayogeranga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. So yayitiriza ng'ogamba subhanallah. Ekigambo ekyo subhanallah ffenna tukimanyi. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama inshallah tujja kufuna obudde tujje nga twogera ku dhikirillah, nga twogera ku kubeera nti twogera ku Allah ow'ekitiibwa. Dhikiri ezo tujje tusome ku adhkari za sabaha wal masa, tetunaabeera nti twejjukanye nazo tubeere nga tuzikubiriza abantu okubeera nti bazoogera. Nabbi yogeranga subhanallah yawukana Allah walhamdulillah. Allah alina okubeera nti atenderezebwa. Okugamba nti alhamdulillah Allah bannayo okusiima. Suratul Fatiha nebeera nga yeggulawo esswala. Ffenna tumanyi bulungi nti nno walawo omuntu yenna wallahi nemba nga ndi hafidhul Qur'an nensaala esswala namba nesoogera suratul Fatiha nentandika alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi nengenda paka kul a'udhu birabbi nas maliki nas ilahi nas. That means nensoma Qur'an namba nga teriiko suratul Fatiha y'esswala ebabbaatu tebantuufu. Ne Allah okusiima obusiimi ne kuba nti suratul Fatiha suratul hamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin n'asiima okuba nti yaggulawo al-Qur'anil Karim ekitabo eky'ekitiibwa, essura ejjudde okubeera nti erimu okutendereza Allah, erimu okubeera nti omuntu agamba alhamdulillahi rabbil alamin, matende amajjuvu ga Allah w'ekitiibwa, arrahmanir rahim w'ekisa ekingi era omusaasizi. Kyobalaba nga Allah naye mu butuufu wano nga tukyaliko arrahmanir rahim atugamba walillahi al-asmaul husna fad'uhu. Allah alina ebitendo, alina amannya amalungi gatugamba tubeere nga tumutendereza nago, tubeere nga tumusabisa nago. Omuntu ono ng'etugambye nti alhajj wal umra, omuntu ogenda okukola hijja n'ogenda okukola umra aba agenze kusaba kutendereza Allah. So omuntu aba atandise ne Allah okumutenda n'amannya ge na Allahu arrahman arrahim almaliku alquddus assalam almu'min almuhaymin alaziz aljabbar gegaggwayo gonna. Omuntu yenna yenna essaawa zino tukuteekateeka agenda mu hijja okubeera nti ebintu byandibadde oteekako emphasis, wandibadde ebintu birabanga ebya bulijjo, amannya ga Allah. Kingenze e Makka n'amannya ga Allah nga manyi, wandibadde otandika ogeesomesa n'ogamba nti buli lunaku ngenda kusomayo amannya 5 walillahi al-asmaul husna. Allah alina amannya amalungi agoogerako n'atugamba tumusabise nago. N'ogamba nze ngenda kusomayo leero ngenda kusoma Allahu, kuba Allah yennyini agamba. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ayina yatugamba nti no omuntu yenna n'ogeza ojja ng'osaba Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu, ay Allah inni as'aluka, nkusaba kuba nkakasa annaka anta Allahu, kuba gwe Allah, la ilaha illa anta, teri asinzibwa okujjako ggwe, al ahadu samadu, ay Allah oli bw'omu, ay Allah gwasobola okummalira gwe ginneesigamira, alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ay Allah nkakasa nti tozaala ate era tewazaalibwa, walam yakul lahu kufuwan ahad, ay Allah era nkakasa nti oli omu, al ahadu nkakasa nti Allah oli bw'omu. N'omusaba bw'otyo n'omala n'ogamba Allah, n'omusaba ekintu nakyo Allah akola ki? Akwanukula. So mu mbeera eyo bino ebintu byonna tubireeta myezi gino kubeera nti abantu tukubiriza oba twejjukanya ffenna tubire nga tutegeera emyezi gye tulimu gino Shawwal, Dhulqaada, Dhulhajj, myezi gya kubeera nti tukola ki? Tuyitiriza okwogerako Allah, tuyitiriza okutendereza Allah nga kirambise nga tugamba nti hijja yonna mu mbeera yonna hijja yonna kubeera nti omuntu ayitiriza okubeera nti atendereza Allah mu mbeera yonna. Tunabeera Muzdalifa kutendereza Allah, mu Arafa kutendereza Allah. Allah agenda maaso n'atugamba era nga bwe tubeera mu Swafa ne Marwa, era nsonga y'emu tuba tusinga kubeera nti twogerako Allah, tendereza Allah. Kyola nga kana Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba omu atugamba ti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yayambukanga ku Swafa yabeeranga agamba Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, n'agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzabu wahdahu. Ezo zonna kutendereza Allah jalla wa ala. Insha Allah ta'ala betugenda nabe Makka oba abagenda mu hijja, eno dhikiri nkulu nnyo okubeera nti tugenda okugenda mu hijja nga Allah yutadde tugimanyi tugikutte. Ffeka abagenda mu hijja naffe abagenda osigala wano, eno dhikiri zonna nkulu nnyo kubeera nti omuntu abeera azimanyi. Insha Allah ta'ala n'agamba la ilaha illa Allah la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzab wahda. Nabbi yaddiringana ekigambo ekyo n'akyogeranga emirundi egyaweranga 3 n'okusingawo, rahmala n'asaba edduwa ng'amaze okutendereza Allah mu mbeera eyo. So butuufu tetugamba nti nno hajji nti dhikiri, kuba waliwo ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'agezaako okulaga nti omulimu gwonna kigufuula okubeera nti guba mulungi, kwe kubeera nti omulimu ogwo mulimu okutendereza Allah nga kungi. Tubalaba Allah yennyini atugamba alladhina amanu wa tatma'inna qulubukum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Allah atugamba alladhina amanu, ababakkiriza ne bakkiriza. Amanu alladhi yu'minuna bil ghaibi, amanu alladhi an tu'min billahi, abakkiriza Allah wa malaikatihi, ne bakkiriza bamalayika ba Allah, wa kutubihi, ne bakkiriza n'ekitabo Qur'an, wa rusulihi, ne bakkiriza ne bannabbi, ne bakkiriza n'abaka Allah be yatuma, wal yawmil akhir, ne bakkiriza n'olunaku lw'enkomerero, wa tu'min bil qadari khayrihi wa sharrihi, ne bakkiriza n'okugirako Allah oba kubi, okugirako Allah kwonna oba kyabageredde ku bo balabanga ekitali kirungi mu mbeera, oba okugirako abageredde kwonna azinsi kulungi Allah kwaba ageze ku bo mu mbeera yonna. Antu'min bil qadari khayrihi wa sharrihi. Alladhina amanu wa tatma'inna qulubuhum, emitima fenna twagambye nti Allah mu butuufu tatunuulira mibiri wabula atunuulira alqalbi. Olaba nga Allah yali alayira an-nafsu lawwama, omutima ogulimu okubeera nti gwegaira Allah okubeera nti akola ki? Agusonyiwa. Allah bwe yali amaliriza agamba jihad ekifuula hijja okubeera nti yanjawulo nnyo, omuntu ono abeera afunye
kulungama okw'omutima okuluma kw'omutima. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yabuulira abasahaba nti balwanye entalo ne balwana entalo zonna yamaliriza abagamba nti nno naye waliwo olutalo lumu, olutalo olw'amaanyi ennyo lwe balina okubeera nti balwana, olutalo lw'omutima. Kyolaba nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu dduwa ennungi ennyo zeyatukubiriza okubeera nitusaba, Allahumma ya muthabbita alqulub wal absar thabbit qalbi ala dinika. Nabbi yatukubiriza okubeera nti ye buli baada kulli swala wanyuma wa swala asabanga Allah, Allahumma ya muthabbita alqulub wal absar, owange gwe Allah anyweza emitima, thabbit qalbi ala dini, beera nga omutima gwange ogunyereza muki ku ddiini y'obusiraamu. So watatmainna qulubukum, okubeera ntitwagala emitima gyaffe gibeera mu mbeera ennungi, mu state ennungi, emitima gyaffe giba gya mirembe, emitima gyaffe giba misiimu nga jjo, kubeera nti omuntu abeerawo naye nga wallahi Allah omutunira n'ogamba n'omusiraamu oyo alhamdulillah, Allah amuwa okubeera nti mukakkamu embeera yo, omutima gwe tawankawanka, musiimu na kyonna Allah kyakoze eki kyamuwadde. Watatmainna qulubukum bidhikrillah, nti ekisobola okubeera nkifuula emitima gyaffe mu mbeera eyo kubeera nti twogera ku Allah, tendereza Allah. Allah yongera maaso n'atugamba ala bidhikrillahi tatmainnu alqulub, ti mu butuufu Allah yatugenda mu maaso n'okubeera nti tumwogerako, tumutendereza, awo tugenda okubeera nti emitima gyaffe giba misiimu, giba mikakkamu, giba mu mbeera nga zino beera tuwankawanka, obeera buli kimu obulamu bugenda kutereera. Buli muntu ajjukira Allah, buli muntu si kumujjukira abula buli muntu ayogera ku Allah, omuntu atendereza Allah. Ebiseera ebisinga obeera n'omusiraamu n'ombuuza nti nno gwe mu butuufu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama omusayira emirundi emeka? Basalafu swalihi balabira ddala okusinziira ku aya eri, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah okulaga nti inna Allah, mazima ddala Allah ne malaika be basayira ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah n'agenda mu maaso n'atugamba ya ayyuhalladhina amanu, Allah saagamba abakkiriza, abange mmwe abakkiriza, sallu, tubeere nga tusayira ekitiibwa Muhammad. Abamu basalafu swali balaba nti omuntu yandisalidde Allah ekigere ekitini yandibadde olunaku amusayira emirundi egisukka mu 3, oyo ng'amusalidde ekigero kitini okubeera nti osayira ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuba kiragiro okuva eri Allah. So mbakubiriza okubeera nti mu ibaada ze tulina okukola kwe kubeera nti tuyitiriza omuli okwogera ku Allah, okutendereza Allah, mulimu okubeera nti otuukiriza Allah kyakulagira, okubeera nti osayira ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kyetusembyewo nakyo kubeera nti tutendereza Allah w'ekitiibwa, tasobola kubeera nti twerabira mu dhikirillah, okubeera nti oyogera ku Allah. Ittafaqa ahlul ilm, abamanyi bonna beegatta, betugamba abamanyi bonna tutwaliramu bonna abaffe betulina, tutwaliramu Imam Abu Hanifa, Imam Malik, abamadhahabu al-arba getumanyi, Malikiya, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Shafi, aho bonna tubatwaliramu. Ate nga bonna tukakasa ekijja ittafaqa ahlul ilm ala anna afdalu dhikr, bonna abamenyi beegatta wamu ne bagamba afdalu dhikr huwa al-Qur'an al-Karim. Bonna abamanyi bakyegattako nti afdalu dhikri esinga huwa al-Qur'an al-Karim, kyekitabo ekituli mu maaso, kyekitabo Allah kyeyatusobozesa okubeera nti kati alhamdulillah kizibu okusanga amaka ag'omusiraamu agatali mu Qur'an, n'abamu tugiteese buteresi. Kati okuba Ramadhaani weyayise abamu twagizizaayo mukaba, tulinze Ramadhaani eddako tukubeere nga tukola ki, tugisoma. Abadan si bwe tulina okukola. Ramadhaani yayita aliye tugamba la'allakum tattaquni, nga mbadde musoma ekitabo kino mu Ramadhaani, bwe muba muyitiriza okubeera nti mukisoma mu nnaku zino eza bulijjo inshallah taala. Ate nno mbalaga
nti okubeera nti Allah aterawo mawasim aterawo seasons twavudde mu season eya Ramadan nga Quran nino season gye twolekedde egamba ashhuru ma'lumat onna batunira aya za hijja tujja kulaba Shawwal yatandise yuno tumuli wakati yuno tuli ku kitundu kisembayo mu Shawwal ekitundu ekisembayo ennaku 15 oba ennaku ezisembayo mu mwezi gwa Shawwal ze tutandika ze tulimu nezi ennaku ezisembayo zonna ziri mu myezi egya hijja myezi Allah zakubiriza okubeera nti omuntu kyalina okubeera nti akola ennyo dhikrillah kubeera nti amutendereza kubeera nti ogerako Allah mu mbeera yonna y'okumwogerako nga afdal dhikri huwa al-Qur'an al-Karim okubeera nti osoma Qur'an beera wonna wooli obeere ng'oyitiriza okubeera nti osoma Qur'an. Qala Sufyan Thawri omumanyi gemaliriza ne Sufyan Thawri rahimahullah Allah tumusaba Allah abeere nga amusaasira samina anna qira'atu al-Qur'an agamba yawulira anna qira'atu al-Qur'an nti omuntu okusoma Qur'an afdal dhikr idha amala bihi dhikri esinga muntu aba akoze eki agyekutteko so banne mbakubiriza essaawa zino ffenna nga twagambye titweterekera emikolo gya hijja bahaji n'oba weeteekateeka ng'otalina kubeera nti oleka ng'ogenda Makka mu hijja beeranga Qur'an ekitabo Qur'an oba osooka mu keesiyo ogambe nti no Qur'an enogenda naye Makka lwaki kuba Sheikh yagambye nti hijja yonna obukulu bwayo kutendereza Allah kwogerako Allah so wenaba ngenze ne Qur'an yakubeera nti ngisoma bameka mugo abava mu hijja nga ne Qur'an tagimaze ku mirundi na mirundi hijja gyobeeramu emirundi n'emirundi hijja gyobeeramu ennaku ennyingi nobeera nka Qur'an wewe ekigero ogambe nti bulinaku ekisinye ennyo ngenda kusoma ejuzu 5 oba omanyi ejuzu emu gy'oba osoma ogiddiringane oba omanyi essuula emu gy'oba osoma oziddiringane essaawa zino osobola okukola kaweefube n'ogamba nze istidad neetegekera hijja bwe mba neetegekera hijja kangende mu kiraasi ndandika okusoma Qur'an essaawa zino ekisabo Qur'an nga kyo kati okusoma Qur'an kuli buli wamu ate nga azin kwabwerere oba okwagadde ife nga labbaika alhamdulillah tuyina omusomesa owa Qur'an nga ye just omuwa bw'ennamba osobola okusoma naye online kubwerere bw'oba oyagadde okusomera waali osobola okugenda ye waali nobeera nti otula naye n'osomera awo era abeeraawo kawempe ng'asomesa era twamuteekawo nga ye omulimu gwe kusomesa basiraamu buli ku makya era abeerawo n'asomesa era yenna abaagadde okubeera nti agenda inshallah taala okubira yenna ali mu management ya labbaika nombuuza nti seka nawulidde musomesa Qur'an kubwerere mugisomesaawa osobola okugenda n'akuwuliriza omuraja osobola okugenda n'atandika okusomesa okuva ku yasaluna aho wonna omuntu yenna kyengezaako okutegeeza yeeterekera hijja wandibadde kyoteekako essaawa zino al-Qur'an al-Karim nti nze ngenda Makka ne Qur'an ngimanyi kigero ki era ngenda gisoma kigero ki era mu byewasinza okubeera nti opaakinga wandibaddemu al-Qur'an al-Karim okubeera nti ogipaakinga okubeera nti myogenda okukola mulimu okubeera nti ogisoma emirundi n'emirundi inshallah taala kyenjagadde okubeera nti leero twejjukanya nakyo okubeera nti dhikrillah ekigendererwa ekya hijja ekikulu ennyo kubeera nti tutendereza Allah ng'abantu bebatunulira empagi zonna endala al-ihram wal-wukuf bil-arafa wat-tawaf was-sa'i safa ne marwa bantunulidde okubeera nti dhikri lw'okutendereza Allah mu lugendo lwonna olwa hijja inshallah taala tusaba Allah ow'ekitiibwa beere ng'atuwa ebirungi byonna bye twejjukanya nabyo saba Allah ow'ekitiibwa yongera okutuwa okumanya yongera otuwa obusobozi okubeera nti tujja tudeliveringa emesegi eno inshallah taala saba Allah ow'ekitiibwa abagenda e Makka bonna mu ofiisi zaabwe zonna gye bali abeere ng'ayongera okubeera nti atukolera enteekateeka atwe al-hajjul mabrur wa dhanban maghfur inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.